ku interview n'otugamba Ssekyewa tawasanga. Namuddeko yansobera akyalinze nze naye bambi awase. yakoze interview Ndibise. yakoze interview oba wagirabye interview gye yakoze nange. Nina bye nalabyeko naye bisinga saabiwulidde. Yagambye mukwano mukazi w'omumanyi ye musajja Mama Miracle. Mama Miracle mumanyi naye kati omukazi bamumanyira mu kisenge. Ate nze nina omumanya nzekka. Si nze nina omumanya nzekka awase. Omwana abandi amugye ku lujja Mama Miracle mukwano gwange. Era yagambye bw'oba mwagala mutta lwaki muli ba mikwano. Omukazi w'omukima n'omutwala. Ale nze mwagaza ati. Sina kyenjagaza Ssekyewa naawe. Ayiza mubiteeka sikyabijjukira nabbijjukira oba byali bitya. Ssekyewa yagambye takuyimbirangako kayimba konna kakuvoola naye bonna amugende nnyo ajja kuyimbira akayimba ate omumanyi. Ansobola Ssekyewa wati musajja wange. Abadde nga nyimbira obuyimba obunzigoola naye nga sibuwanga budde. Abadde nga naye neegendereze. Kuno omulundi ndi part naye anonyeyo miliyoni nga 5. Ssanyalaze lyange siina nnyimba siina kibalamu everywhere. But Charles bambi nze mbadde manyi yafa n'ofa mwana wange. Mbadde manyi olunamugambe naye ku kiki okyaliyo mu nsi. But the fact that I'm back, I'm probably just miliyoni 5 muzze ku map. Ali bubi baba. Kati nze nsabe Ssekyewa kolabo. Olaba nze nina kolabo mmeka. Nze by the way, nze siyimba nnyo kolabo kuba nekkiririzaamu. Kati nsabe Ssekyewa nannuma naye ngenda kati annuma kubanga omwana oyo alina talent. Omwana oyo alina talent. Omusajja omanyize Ssekyewa wali we yali ayagala okunkwatira nali kito we yali ayagala okukwatira temwaliko naye kyogamba. Ssekyewa ajja kunzita. Yagambye ajja kuyimba nkuvume alina bingi ebyokugamba. Ye yennyini kivumo kati nze muwa obudde naawe. Maama wange yayimba akayimba naye bw'aba akayimba alina akayimba wayisiŋŋanya n'omuntu kyekamukola anti akayimba abyegamba wali ukoze omukazi ayoganga mashini n'enamba ye. Mukwano bwe ntandika tobeerawo ndi musibumu. Nabikolanga luli nga nina laavu nnyingi nnyo kuba nali muto. Naye era sinyigirwa mu ttooke mukwano. Era omuntu annumba amanyi. Nina ne bannempikira banninde bali abalinga basatu. Banninde kamala okukwamu gundi. Ndekasooka enzikakkane nnyingira bulungi mu Uganda. Jabbawulira. Mbadde njagalaga Hajati Stasha afube nnyo asiramule Pastor Ssekyewa. Mbadde njagala wakati kinagiraabira tubitamu. Amusiramula ate ng'oli agamba. Era tumuwanene nze nera bbawayo miliyoni 20 omukolo gwabwe. Okwati. Okunkaka. So oyagala babiri bano beewase. Njagala babe bati. Aji oyagala Stasha ne Ssekyewa beewase. Yeah. Okay. Lwaki oba eyagala? Ekyo tubamanyidde mu kwagalana. Kakati bave mu kikolwa ekibi ekya Sitaani. Baatule bakikupe babuya. Okay.